Ampuliriza omulungi, nkwaniriza ku mukutu gwaffe obutabo bw'Oluganda. Oluvannyuma lw'okufundikira akatabo zinunula omunaku, twasabiddwa omu ku bagoberezi baffe amanyiddwa nga Nacho Black tubeere nga tuzzaako akatabo akamanyiddwa nga Nkyalira Walumbe Ettanda oba Kikonyogo. Bwe tutyo twasazeewo tusooke twambalagane n'Nkyalira Walumbe Ettanda era ng'ekitabo kino kyawandiikibwa mukadde waffe J. Sunda Kaddu. Bwe tutyo olwaleero tugenda kubeera nga tuggulawo n'obugambo bw'omuwandiisi. Katonda eggendo ly'Ettanda limenda eggulu omugongo, ebigere ne binsiriira ate nga n'enjala zibuuseemu. Olugendo lwali lwagala kunkutula mutima, n'ensesema ebitole by'omusaayi. Emiggo ne gifuuka emmere yange, ate zo empi ne zifuuka enva. N'ensulanga mu nsiko ng'ensolo, ate ne neewalula ng'omusota. N'enkogga n'enkirako akati akasokoola mu mmindi. N'entambula obukunya ng'omusezi. Enkalamata n'ejjula okunsuula eddalu, ate yo enjala n'ejjula okumbuusaamu ebyenda. Naaka mwana muwala ye yamponya eggenda ery'obuumu. Yawonya omubuli gwange okuliibwa ensolo z'omu nsiko era n'okugabanibwa ebinyonyi by'omu bbanga. Mpozzi singa teyali mwana muwala oyo, oba oliawo nno kaakati singa nfumwa bufumwa. Ye abaffe, yali muwala wa ngeri ki? Yalina omutima gwa ngeri ki? Okusinziira ku bannaŋŋanda nga bwe bamanyiddwa, ebyo byonna ebibuuzo bisaana kwebuuzibwa. Okukoma mu mannyo g'empisi, ye abaffe, twalina mukisa gwa ngeri ki? Ani atambula akasiribbaggo? Nkakasiza ddala nti nno singa ggwe asoma akatabo kano, waliwo ku lunaku luli lwe bansiibula, tewandiremye naawe kutema mulanga. Ampuliriza omulungi, awo wennyini we tujja okubeera nga tusimbula twolekere mu ssuula yaffe ejja okubeera nga yeggulawo akatabo kaffe emanyiddwa nga Walumbe mpita. Olugendo luno olowooza lwali lutya? Biki bye yalaba ku lugendo Walumbe lwe yali amuyitiddeko? Tusisinkane mu ssuula enaggulawo.